wakulembeze 10 ekibiina ekizimba at least mu 10 musanvu babenga bantu abatambulira ku ebyo byebogera kubanga bagamba nti mu nyebo tewabura muki mpulunguse tosobola okubeera n'abantu 10 ku buli 10 naye majority babeera abo abakkiriza mu ebyo ebigendererwa bibabuulira abantu mu lwatu obunafu bwe tubadde nabo kubanga tekuliko abakulembeze emyaka gino gyonna 6 abaali boogedde ebintu ebikyamu ku mpewo oba ku lwaliizi oba ku ki ffenna bye twogera byebikola ki byebiraga ensi bwe yanditambudde obulungi twogera ku bwenkanya twogera ku bwerufu twogera ku nkulaakulana egasa Uganda okuva mu 6 siwerangako mu politician eri akutte omuzindaalo onayingimira ku lwale n'abagamba nti mutusindike mu bukulembeze bwetutuuka tugenda kubba simuwulirangako oba omukulembeze yali ayogedde oba ekibiina nekigamba nti ffe ekigendera kyaffe kyakutuuka eyo netulinyirira abantu oba netwawulawulana mu bantu tekibangawo kitegeeza ki bwe tuba nga twogera ebintu bye twagala okukola ne tubeera n'abantu majority mu bantu 10 n'osangamu 7 abanaabituukiriza nga ekibiina bwe kyekigamba ekibiina ekyo kiba nga kikoze eki nga kitandise okuzimba omusingi omunywevu eggwanga we lisobola okutambulira nerikulaakulana buli munnauganda neyenyumirizaamu ogwo mugwe tuliko ate eyo formula ne bwe tuba nga sifa abagitadde mu nkola nenekubaako ekibiina ekigituukiriza ekibiina ekyo kituusa eggwanga tekuliko kkubo ddala mu kulaba okwaffe kubanga waliko ebintu ebibiri abantu abasinga obungi amaaso tutera gateeka mu kujjawo ekitunyigiriza ne tukomaawo bwe tumala okujjayo ekitunyigiriza emirundi egisinga obungi nga tekuli solution kati ebintu ebyo ebibiri biteekwa okutambulizibwa awamu nga muzimba amaanyi agakyusa embeera ey'okujjawo abo abaliwo ekiziyiza enkulaakulana ennungamu naye nga bw'oyingira bw'oti ate ng'olina ne solutions ez'okukyusa ebyo ebibadde bibanyigiriza ne muteekako ki mutandika essuula empya kyetugezaako okukola jeno akasonga kana ak'okuzimba structure kano ngenda kalemerako nnyo lwaki okuviira ddala ndowooza ng'okyali president wa FDC ekimu ku bye mutakkaanyaako na banno kubanga gukkiririza mu kuzimba structures ez'ekibiina mirandira kubanga ekibiina kirina omuggundu wansi jeno muntu bwe yakola ekibiina kya ne banne bwemwafuna endowooza ya ANT okugitandikawo buli omu yalowooza nti bagenda kugifiiringa ku ground bagenda kufiiringa Alliance for National Transformation buli wogenda massive recruitment wandibadde omuggundu ogwo I mean kino banayuganda tebanakiraba jeno tekinabaawo kubanga tetutambula nnyo ebikozesa ebyokukozesa problemu esinga obukulu kubanga tulina ebyalo tetusobola kutuuka mu byalo byonna mu Uganda yonna kubanga ebyalo biri 7,000 emiruka giri 1,100 amagombora gari 2,000 kati operations zaffe ziri ku magomborora wetuuka ku magombora tubanga tulina coordinators abayita abantu tutera kusinkana abantu 10, 15, 2 musinkana kugombora ne mwogera nabo awo ne mutandikirawo okufuna aba coordinating parishes ne bagenda ne bakola ki ne bakola ebyalo naye okutambula sente sente tetuyina ezimala bwe tufuna sente tugenda mu kimu districts tetunasuuka mu districts 2 3 za Uganda ate tuna districts 14 mu mukaaga abantu abasinga bungi tebamanyi nti eno government eno obukodi obwekozesa ku buli kibiina kubanga tulina strategies ezitafaanagana fe nga FDC ne NUP baali babalwanyisa waggulu ku bwa president mu kiseera kya Dr. Besigye nga bakuba waggulu
ku kiseera kino ekiwedde ekya Honorable Bobi Wine nga bakuba ki waggulu okubba presidential candidate. Fe nze nali nga siri waggulu mu competition yali wakati wa Honorable Kyagulanyi ne General Museveni. Fe tebateekako ki sira. Naye wansi ku parliament batulwanyisa bubi nnyo. Kubanga twali bakufuna members ba parliament nga 10. Bonna bababba. Tetwafuna n'omu. Kasiyano bamubba emisana tuku. Yali military operation Arua. Jerry Karuhanga Ntungamu. Twalina omukyala bamuyita Gloria nga va Madiokoro. Yali agenda kuyitamu ne bamusazaamu n'okuba candidate nga amaze okwewandiisa ne bagula abaali yamuproposing ne yamusecondinga ne bawandiika ebbaluwa nti emikono gyabwe yagikola ki yagiforginga. Musayiningira wali ku meeza ku returning officer n'avaamu baali bamanyi nti agenda kutwala siiti eyo. Twalina omulala Terego babiri Martini ne Borowa. Terego twandi watutte ezo parliament seats za parliament ebbiri. Omu ne bamusazaamu nga tanaba candidate, omulala ne bamubba. Kubanga era C5 chairman weterego waffe kati yasinga obukulu waggulu. Wane bali salaso kwegamba nanga 10. Lwaki? Kubanga baali bamanyi discipline yaffe. Yamanyi bwe tuyingira parliament tugenda kufuna sente. Eziva mu government zino eziri wansi wa iPod. Nga bamanyi nti bwe tufuna sente bafunye ekizibu. Bamanyi engeri gye tusobola okukozesa sente. Eri ekkubo ne likola ki ne liziba. Kwegamba katusigala mu kunoonyereza sente mu bantu abategeera enkola yaffe. Olwo Katonda bw'atugulira kwenzigi ne tufuna sente zitambula. Tujja kubeera ne teams ezimala tuzimbe obukiiko bajja kutuulira muri kitundu kyonna ky'eggwanga. Jeno kino kitegeeza nti ebina by'obufuzi mu nkola eno eya multi-party dispensation bikyasanza akaseera akazibu naddala bw'oba nga mutunuulidde okutwala obuyinza because temulina sente. Buli baavu gumuvuganya naye mugagga ensimbi akola ki azirina. Kati bannayuganda ababalinamu essuubi okujjako kubanga ffe sente ze twagala si nyingi. Ye zaayagala zinyingi kubanga yagula abantu rentinga support. Ffe ze twagala za kutambula kyokka. Teekamu amafuta mu motoka abantu batuuke we bagenda pangisa ekifo mwe mugenda okusinkana oluusi ecupa y'amazzi ababaze okuwuliriza newomu n'asula byokka ebyo si sente nyingi. Wegamba wekuba nga tutuusiza ekiseera abantu ne bakyusa mu ndo engeri gye balabamu ebintu by'obufuzi kijja kuba nga kituyambye nnyo kubanga tutera okugamba abantu mwenyigire mu politics ne bw'oba nga toliimu direct togenda kwesimba toli wa kibiina naye londa ekibiina kyokkirizaamu kiteekemu sente si sente nyingi kubanga mu Uganda era bwemajja okubuuliza Jeno nti party financing yandibadde etya because ebina bufuzi ebisinga okuba ebizito oba bitunulidde mu nsi yonna bibeera financed by ababiwagira naye abantu anti mu Uganda walimu obunafu mu ndowooza yaffe tolaba abantu baagala ebirungi mu maaso eyo gye tulaga naye buli kintu kyonna ekirungi kyoyagala okiteekamu sente investment era tukikola mu bintu byonna bye tukola ng'abantu mu bulamu bwaffe ntera kukozesa example kino kanzirimu nkikozese bwe kubaako omuntu alina embaga tukola ki tusisinkana ne tumusondera sente bwe kubaako omuntu afunye ekizibu omuntu n'afa tusonda sente ne bagenda ne baziika. Mu makanisa abakatoliki abaprotestanti Seventh Day Pentecostal no Seventh Day bagenda ku Saturday abalabo ku Sunday baweereza sente mu bifo ebimirizawo emirimu. Abasiraamu ku Friday bagenda mu mizigiti abangi bateekayo zakka abamu bateekamu sente z'okuzimba emizigiti naki buli kintu kyonna oba ekirala we baweereza sente ki mu bintu ebya bulijjo naye bwe kituuka mu politics kiringa ekintu kye tutafaako nnyo ate nga kyekiri wakati w'obulamu bwaffe. Enkulaakulana y'eggwanga lyonna eba nga yeesigamye ku engeri politics gye zitambulamu. Politics bw'eba nga atambula bulungi eggwanga likulaakulana
nekiyamba buli muntu yonna mu kintu kyonna kyalimu abeere wa business abeere professional kyonna muntu kyakola policy zitekwa kubanga ziri mu kkubo eddungamu naye policy bwe zinafuwa buli kintu kyonna kifuna ebizibu kati ekintu ekyo ekiri so critical ekiri wakati w'obulamu bwaffe simanyi lwaki abantu tetumanyi nti tuteekwa okukiteeka mu ssente si nyingi kubanga ntera kukoza example kati bw'ofuna abantu pati yonna abantu gye baba nga basazeemu abaagala pati nefuna abawagizi nga $5,000 abasobola okuwa omutwalo ogumu omwezi ze $5,000,000 pati eba erina abakulembeze abalina discipline ezo ssente basobola okuzikozesa ebintu ebiweereza amaanyi pati eyo esooka okukola ebintu ebinaleetako enkyukakyuka ate zibareete nga okukola training okwetegeka obulungi bwebaba nga batuuse muki mu buyinza basobole okutambuza eggwanga mu ngeri ennungamu naye ekiro abantu kye batamanyi nti tugamba olinga nnyo ne future yaffe kubanga bwe tuba nga tetutadde ssente mu bibiina bino ekibiina ekiba nga kina abantu abakulembeze nga tebalina ki discipline waliko ssente nyingi mu nsi ezitambula eyo ekibiina ekisobola okufuna kati singa twali twagala kufuna ssente za buli kika kyonna twandibadde nga tulina ssente naye kuliko ssente zoteekwa okwewala kubanga bwe bazikuwa ng'oyingidde mu gavumenti zina obukwakurizo bwazo ojja tukolera bwoti kati abantu ekyo tebakiraba twandisande okuyiga ekintu kino ne tukushoninga parties zino kubanga pate bwe balina okulembeze nga balina obunafu ne batabeera naki okwe sacrifice ugamba nti zino katuzireke kutuusa lwe tufuna essente eziri mu kkubo eddungamu okwefiiriza ozifuna otuuka eri muyingidde mu gavumenti kati bali ku luggi bakubantu osanga nti ekkubo liwabye ensi ate ezzeemu newabe ekkubo ekyo kyo kisooka ekyokubiri abantu kye basaanidde okutegeera kati tekuliko engeri gye basobola okututegeera ffe aba opposition nga tebatugezezzaako nga tetunayingira na muki mu buyinza kubanga omuntu atamanaginga ekitono kati bwe tutuuka ku charge if you reach the treasury awali ssente empitirivu naye kati katugambe kankose example kyaffe nga nti singa tubeera n'abantu ab'emitwalo 5 nga watuwa omutwalo ezo $5,000,000 ugenda okumala omwaka $6,000,000 ng'omwaka guwedde ne batubuuza muzikozesezza ki accountability ne tutandika okwogera Orugreek awo manya nti waliwo ekizibu awo naye bwe tubufuna esente ezo ne tuzikozesa bulungi omwaka gumu emyaka 2 emyaka 3 ogenda kutuuka mufuzi abantu baba nga batandisa okutegeera nti bano abantu baye nti balina ekizibu bwe batuuke ku kyagi basobola okubeera n'ebizibu ate ebisinga wano naye baba nga bazikozeseza obulungi obanga kuliko ensobi gye bakoze nga bagigonjoola nga bukyali kibawa experience nze mu ndowooza yange bannayuganda abakkiriza mu kukyusa future gye tuyingiramu banoonyereze ebibiina bye bakkirizamu akkiriza mu nuupu abateekemu ssente akkiriza mu DP bateekayo ssente abakkiriza mu jema oba ANT teekayo ssente ate okuzifollowinga ne mumanya okuba accountability ekibiina ekiina abakulembeze abalina obusobozi obukozesa ssente obulungi kijja kweraga oluvannyuma ng'amaliriza kankuwe tulina olugero ewaffe olugamba kandabe engeri gye nsobola okulukyusaamu mu Luganda soko tuweere ddala version eri okay lugamba nti oyo razona tomanya erahije meaning when you have puppies of a dog obuto bwona obuwa emmere kabanga tomanyi
kaliwa akanaavaamu ki okuba akayizi to be a hunter, a hunting dog, to be a good hunting dog. You can't know which one. So yes, nga bukyali buto bona obufeedinga tosobola okuwawula n'ogamba nti kano endabika yaako kekanakola ki kekanaaba akayizi akali no obufeedinga bwonna bwe bukula akanaaba akayizi kakola ki kavaayo jeno manyo Luganda no ambuza tulifena ku Pale FM dakika 2 ezibula kutoka sawa enya kanso ngenda genda ku break katono nnyo bwetuba tukomyeyo kanso briefly kucha party financing ensonga eno nkulu nnyo ndowooza jeno agirambuludde na butyo bunafu ebibiina bibirina ndowooza n'ekimu bwe twali wano ne Dr. Besje ndowooza wiiki ng'emu emabega era naye kye yagamba nti olw'obunafu bw'ebibiina okubanga tebulina nsimbi obusobozi bw'okumanipulatinga aba political players bungi n'ebibiina okulowooza nti binaatwala obukulembeze kijja kuba kizibu. So party financing ebibiina byandibadde biyita mu makubo ky'okuyimirizaawo emirimu gyabyo. Ebibiina binaazuukuka nga buzuukusi towards elections nga tebizimbye emirandira nga jeno gyadde agamba bye balina okukola kino nakiri bamale bagende nti batubye katukomewo mpuliriza omanyi kye weetaaga olwaleero ye ona kati agira mu flavors 3 omuli ey'emiyembe apples grapes wamu ne berries ate ng'ali mu sizes 2 mu cupa ya milliliters 3 wamu ne cupa ya milliliters 5 kati waliwo ona eri buli muntu yenna weefunire ka ona kati ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona freshness you can taste. A product of Riham family. Olina ekirooto ekyokukolako ku TV, ku radio oba mu lupapula lw'amawulire nandi kyolina gy'osomera naye nga tofuna practicals. Homeland Media Institute Kawanda Campus ez'okuyambako okutuukiriza ekirooto kyo. Tulina certificate ne diploma mu masomo nga journalism and media studies, public relations, computer science and information technology n'amasomo amalala omuli decoration and events management, hairdressing and cosmetology n'amasomo amalala mangi. Tusomesa abayizi mu budde obw'okumakya olw'eggulo ku weekend oba okusoma online nga tulina studios ez'omulembe ddala eza radio ne TV ng'abaana basomesebwa abakugu abali mu mawulire era omwana kyasoma kyakwatako. Homeland Media Institute twegatteko kati ng'okuba ku nooti 752 2 nooti 7 186 oba ku nooti 776 2 nooti 7 186. tukomyeyo ku Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo nze Nyombi Mahmoud ndine General Mugisha Muntu president wa Alliance for National Transformation ANT ndine Council Elias Nalukola Luyimbazi munamateka wa Democratic Party. Council ntandikidde gy'oli nga tumaliza akasonga kali General Kadatu ayogera kaka party financing obusobozi obubiina by'obufuzi nga tebirina nsimbi okukwata obuyinza okukola mobilization n'ebirala. I want to council jena abadde ayogera wano nenzijukira waliwo okuziika omukungu omu buli eyavangayo okumwogerako ng'alaga bw'abadde munywanyi we naye ng'abonyebonye n'obulwadde nga banoonya eddagala erinaamujjanjaba nga terirabika. Omu ku abo abaawangaala naye naddala mu biseera ebisembayo bwe yali annyumiza yagamba nti naye neebuuza abantu bano bonna abanene abazze mu kiseera ky'okuziika baali luddawa nga tunoonya eddagala nga terirabika. Mu Afrika wano abantu bafaayo nnyo okuzimba ne balongoosa ebijja awaba waziikiddwa omuntu naye ng'oyo aziikiddwa ate teyajjanjabwa. Kati amatiri bonna gano ge bateeka mu kuziika mu kulongoosa we bamuziise ne ŋŋamba singa